ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Okay, ambabuzaako munyana mukama waffe Yesu Kristo nti mwasuze mutya mwasibye mutya okusinza kutayo mujulabira COVID eno. Sami Kege mannya gange. Nze Sami anaabalala ffe abaddukanya omukutu ogwa Unique Media gwa Bwakatonda era oyinza obutasaako kintu kyonna kitakwatagana na Bwakatonda. Ennaku z'omwezi nga 23 Desemba omwaka guno twagala kubeera tukola charity. Charity eno egenda kubeera yakuliisa abantu, of course n'okugattako maybe sanitary pads zetwagala okuba nga tuwa abakyala abo oba abaana ab'obuwala batasobola kwetuusaako paadi eyo. Bwe kyolabanga ekitono ku bantu abamu kiba kinene. So nga 23 Desemba tubali tusaba mutwegatteko okulaba nga ate to making this a reality. Twagala kutwalira abantu bano ebintu omuli sukaali, sabbuuni, omuli omunyu, omuli buto n'ebirala ebikozesebwa. Mwaka gwa 2023 twakwa abantu 5 betwasobola okuliisa. Then 2024 that is last year ntuwa abantu 10. Then omwaka guno tukkiriza era tusaba Katonda atusobozese okubeera nga tuwa abantu 2. Buli muntu twambalidde emitwalo 5 okubeera nti mukolera ka shopping aka katonotono. So osobola okutwegattako ng'oyita ku namba zaffe ezolaba ku screen. Namba eya 0786026647 0786026647 obeera nga ate oyimirira wamu naffe. Gwe akiwulira, gwe atakiwulira mukwano kireke tojja kubanga onaawaayo nga tokiwulira era omukisa tojja kugufuna. Omutima ogwo oguwaayo nga gwagala Mukama gwatunulira n'abeera nga ate awa omukisa. So twegalako n'okweraga Sami nze abaana ndisizaayo 5, ndisizaayo abaana 10, ndisizaayo abaana 2, ndisizaayo omwana 1, ndisizaayo abaana 7. So 7 times the 50,000 zezo sente oba obubaka bw'oba ogenda okuba nga otuweereza. Kyonna ky'osobola tujja kubeera nga tukyaniza kubanga kamu gwe muganda. I think that's how they say it. Kamu gwe muganda. Jjukira okwagala okutaliiko bikolwa tekuba kwagala. Aye n'ekirala tosobola claiminga kwagala nnyo Katonda oyo nga neighbor tomwagala. Neighbor wo yaliwa? Neighbor wo yoyo omuntu atalina kyakulya, yoyo omuntu atalina kyakwambala, yoyo omuntu atalina wadde n'akantu. Woba osobola omuyamba muyambe. Webale nnyo webale ddala. So olunaku olwaleero tuyina owooluganda Nayigaga Zauma. Bw'owulira erinnya Nayigaga ng'omanya bumanya nti tuli mu Bugiri, tuli Mayuge,
tuli Luwuka, tuli Jinja, Iganga Kaliro, Namutumba, Busembati, Buyende, Kamuli. So awo wetuli bwowulira erinnya Nayigaga. Mukama yebaziwe. So Madam Zawuma, Wanja. mu Busiraamu wayingira mu buyingizi oba kyajja kitya okuba nti oli Musiraamu? Mu Busiraamu banzaalira mutata wange yali Musiraamu nga yagenda maka mirundi 2 ne mama n'agendayo gumu. Mama yali ajja ati tata n'abeera haji, ali haji. Abagenda emirundi 2 ku 3 babeera bali haji. Ate agenda omulundi gumu? Oyo aba haji. Basingagana. Kati ekiseera kyatuuka sijjukira mwana. Ekitegeeza ozaalibwa Musiraamu? Nzaalibwa Musiraamu. Amaka gammwe mwe muzaalirwa Basiraamu? Bonna Basiraamu. Ekiseera bwe kituuka ne nfunamu obulwadde. Olwo okuza ofumbiddwa oba okyali muwala muto? Nfumbiddwa. Ofumbiddwa omulokole oba Omusiraamu muno? Omusiraamu. Ne tutambula awo wonna ne tubeera bulungi ne tusaala abaana baffe abataano. Embeera ne zitandika obutategeerekeka. Embeera ne zeekyanga mu maka nga za bulwadde. Obulwadde bwajja bwali bwa malugu. Twali tusaala nnyo. Naye nga tusaala naye nga nze simanyi byensaala. Okusaala kyeki? Nsumba simanyi. Tomanyi? Simanyi oba kwe kusaba. Kati okusaala bwe twakeeranga ku makya taata n'atugamba tugende tusaale subuhi. Subuhi? Ye. Subuhi kigambo kya Luswayiri kitegeeza ku makya. Era Oluswayiri lwava mu Buwarabu. Asubuhi. Ogenda n'onaaba emikono, nnyindo, biki ebyo byonna ebigere n'ogenda ku musaalo. Kati nga ne baali baŋŋambako bw'otuuka ku musaalo osoma bino ebigambo. Omusaalo? Omusaalo kyeki? Bwe basaalira? Omukeeka. Oba kiwempe naye nga kirungi. Ati bw'otuuka otandika bw'oti. N'ogamba awo wetwagala. Ogamba nga wakatuuka ku musaalo n'ogamba nawe tuswali pala za swalaati subuhi. Eyo ye subuhi. Ye subuhi. Kati bwe gubeera saa 7 ogamba zuhuli naye nga kyekyo ekimu naye tuswali pala za swalaati. Era okuva ku tuntu. Kuva ku mwaka paka ku mwaka kyekyo naye tuswali pala za swalaati subuhi zuhuli byonna kyekyo ekigambo ekibikolako byonna oba myaka 10 weeko okusaala. Kati bw'ova ku ekyo n'owanika emikono n'osiba. Owanika otya emikono? Owanika bw'oti. Gikoma wano ku matu. N'ogisiba. Tejambuka okusinga omutwe? Tejambuka nnyo, gibeera awo. N'osiba? Awo otandika. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amina. Awo yongerako ate ezo zibaziyita suula. Yongerako suula endala. Nodaku zajja anasulullahi wal fatuhu wala aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbihi bihamdi rabbika. Awo nokira nogenda wa? Mavivi. Awo ku mavivi batugamba nga ogamba subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Novaayo ate nodda wano. Bw'ova wano ogenda wansi. Subhana rabbiyal azim alhamdu subhana rabbiyal azim. Novaayo n'okomawo ate noddawo. Tugenze ku muzikiti. Lwaki abasajja bali maaso abakazi babakwese emabega? Mubeeramu kateni eyawula abakyala n'abasajja. Kituufu kateni weeri? Weeri. Lwaki? Bazimbawo mu makkati oba bateekawo kateni. Kati nawulirangako nga tugenze mu kusaala talawuya ekiro. Talawuya? Nga tumaze byebiki? Nga tumaze okusiibulukuka. Nawulirangako nga bagamba nti okubeera wamu abakazi n'abasajja. Abasajja bajja kwegomba abakazi. Bajja kwegomba abakazi? Abatali bannaabwe? Bwentyo bwe nawulirangako. Yensonga lwaki abakazi babagalidde emabega? Kati imaamu mumulaba mutya? Mumukoma kumuwulira buwulizi? Tumuwulira. Naye temumulaba? Tebagala omulabe oba tomulaba. Imama ayinza n'okwegomba naawe? Ndowooza. Nsumbanga ne bw'obeera n'ekikuluma n'ogenda ku muzigiti ovaayo nga bw'ogenze.
tewali nti ofunyemu ku mirembe oba okoze oti ogenda n'osaala ate nze ekyasinga nga okuntwala ku muzigiti nga njagala bwe mba nfunye obuzibu abasiraamu kale nga bo balina omuze nti bw'oba tebakulaba mu muzigiti nga tosaala oba ofudde tebakuziika oba ofiiriddwa tebaziika mwana kati kyekyasinga nga neŋŋamba kangende bandinziikirako balimbeererawo ku muzibu naye byogendamu tubitegeera nga sibimanyi sikulimba sibimanyi nali sibimanyi era ogenza okutuuka mu kaseera k'okolako nga tobimanyi nga sibimanyi ekitegeeza waliwo omusiraamu atulaba atuwuliriza naye tabimanyi bwagamba nti abimanyi aba alimbye ensi now ku ruhani eri waliwo akaseera imaamu wagisoma n'agivuunula mu Luganda nedda nze saawulirako ng'asoma n'avuunula yasoma nga busomi nga bwensomye wano eno ng'okikwata bukwasi bw'obeera n'obwongo obukwasa bw'asoma bw'atyo n'atwala n'azikira naawe n'ogamba kanziremuko ndabe obenga ebyo ebintu mbisobola tuzzeeyo ewaka towuliddeyo praises ya Katonda yonna siwulidde mu bulamu bwo nga ne bwabeera nga omwana mulwadde ne wabibeera nga ebintu biganye oba bufumbo oba kiki n'ogamba kangende mu muzigiti nsabe oba nsaale mbuulire Mukama nga tewali kikyukako wadde ogenze mu bufumbo embeera etabuse kati tutuuse nebeerera ddala mbi yatandika nebeera nnungi netuuka ekiseera ne bitandika okubeera ebibi ne bibeera ddala bibi nendwala oli mu bufumbo ndi mu bufumbo ne tutandikirako mu basamize ne bigaana ne tuddako mu baseeka seeka nagendako nga balinga basatu seeka bantwalayo waliyo yali amanyiyo ewuwe ne bantwalayo ne tutuuka nga waliyo abantu osooka n'otuuka n'akwata Kurani n'akulagula waliyo byasoma bw'alagulira mu Kurani okulagula ayagala 5,000 gyakulagula yakulagulako yandagulako yalagula ki nangamba ndi mulwadde bandoga bansimbira ebintu waka genda abijjewo kati ekiseera bwe kituuka n'agamba muleete enkoko muleete amagi yogera nga bw'otunudde ku kamera ebiseera ebimu muleete enkoko muleeteyo ku magi nga gano ag'enkoko kozeeko ne gamala negaleka amavundu agakonye kati awo amagezi ne ganziramu ayagala amagi ameka 4 agakonye nabeeramu ne bba wange nemuyita ne tufuluma wabweru baawo wali naye we mwagende waseeka ng'obwo tugenzeyo olusooka ne mugamba kati seeka amagi agakonye agagaza ki nga mpulira gakonya bukonya agala kunzita nagamba naawe ekikulu beera mukakamu baawo akuzaamu amaanyi mpeera mukakamu batugambye tujje waseeka wanakola era ogenda kuwona tugende tunoonya amagi oba tubadde tugenda mu masabo ne tusulayo ne tukola ki ne tufunya sente zaffe naye wano tutuule tulabe ekiddako ne tuyingira nandekawo bba wange agenda n'anoonya amagi bamugamba amagi baawo afulumye mu nyumba afulumye agenda anoonya amagi enkoko n'2,000 nga n'embuzi nga kweri kati ne baleeta ebyo ebintu baleetako enkoko amagi n'2,000 n'asiba ekintu bw'asiba ekintu ekyo awo nga olwo olunaku lwennyini lwe nagendayo n'amala n'atoola amazzi gali mu kicupa bino ebya Rwenzori nga kiramu nga tekiriiko kituli nti oba kitonya n'agamba omaze okwambulamu engoye oba awo sinaba n'agamba kino ekintu bwe kitonya ogenda kuwona naye bwe kitatonya ogenda kufa akutta amazzi agayiye mu kicupa ya Rwenzori agisibyeko waggulu kiramu tekiriiko kintu kyonna nti waliyo ekituli agayiyemu tuli awo n'agateeka awo n'agamba bwe gatonya ne gava muno oli mulamu naye bwe gatavaamu genda weesimira entaana
Ofudde. Awo nenfiirawo. Bresha nenkubirawo. Nengamba abana. Nogambe ecupa ecupa erimu eri amazzi. Kiki ekigira ekiro okutonya ofudde? Egenda kuvaamu amazzi. Wakiri yandigambe nti bwetonya ofudde. Bwetatonya oli mulamu. Awo tukkiriza nti yandibanga. Yagamba bwetonya. Naye yakola opposite. Ecupa yatonya. Yatonya. Bwetonya nene yagamba nti bwetonya owonye. Mponye. Bwetatonya ndi mufu. Amazonga ecupa yatonya. Yatonya. Kati bwetonya nengamba mponye. Kati abantu balimu bangi. Tosoka genda mu bantu. Kiki akakodyo kiseeka ke yakola mu cupa eno? Wano. Simanyi seeka yakola atya cupa nalaba amazzi gatonya ne gaggwamu. Kati bwe yava ku cupa n'asiba ekintu. Nateekamu ago amagi. N'agamba nsimulula n'agamba mpozi omuseka yali musaamya. N'agamba baneha ne boosi fana bananu mwiche hole humundu wefe. Nti bagundi mwenna mujje tukole ku muntu waffe. Tukole ku muntu waffe. Seeka itaani. Seeka itoba bizimu. Ndiyawo musumba n'endabo okusota. Mubuliwo obolo. Mubuliwo. Negujja nyumba mwe muli ne bawo afulumiza n'abantu ne bawo wange taliimu wewe konsigade omusota guzze omaze okwambula mwengoyo batona sinaba omusota bwe gujja agubuuza kati tukole tutya onaawonya atya omusota guzze gutunula gulina eriiso ng'ery'omuntu gulise tegwali gusota bannange oba kyali kikingo obunene aguyitanga linnya lya kisamya naye sirimanyi Erinnya yali yagutuuma. Erinnya. Seeka. Omusota guzze. Omusota aguyita linnya lyago. Kati nabuuza. Akasota katinitini akagurine kana k'omusota oba omusota omukeeka guli. Omusota gwennyini omukeeka ye. Gweguzze. Tegwakuluma. Gwali wali nze n'embeera waniini. Ne Seeka ye yagendayo. Tewatya. Era natya naye nga sirina kyakkola. Kati omusolo kutunuulira oba guguligwa? Gwali guntunuulira nga Seeka agubuuza akole ki? Omusolo gusibyeko enkata oba gukyali muwanvu? Gusibye enkata. Omutwe ne guyimusa. Gukutunuulidde. Seeka abuuza omusolo. Seeka agubuuza. Ono omuntu hole butyeho awone. Ati ono omuntu tukole tutya alyoka awone? Bayibuli egamba mu Yakobo nti buli aweebuse mu magezi asabe Katonda. Katonda muwe atamma. Seeka asaba omusota wali. Asaba omusota. Bagenda kwegatta n'omusota bakuyambe. Kati ekiseera kituuse omusota gumaze omumubuulira gugenze. Omusota gwayogera ng'owulira? Nedda siwulidde musota bye googera. Seeka yawulidde. Omusota gugenze kati. Seeka atabudde eddagala wani. Azze. Aŋambye. Mukulu wa bwire aŋambye omusota yali guyitanga wa bwire. Mukulu wa bwire aŋambye okuwona kwo kuli mu kwegatta naawe. Muluteesa b'okware. Owooli. Muludaama. Ndina kwegatta naawe. Omusota baguyita wabwire. Banange abatamanyi lusaamya wabwire ye muntu abateeso abasaamya abadamu bamanyi okutuma omwana bw'azaalibwa ekiro bamuyita erinnya ly'obudde obwo wabwire kitegeeza yazaalibwa kiro. Kakati omusota guli baguyita wabwire. Jukira ekiro kitegeeza kizikiza. Ani afugira mu kizikiza ye Setaani. Tugende mu maaso. Kati omusota bwe gumaze okugenda wanene atabudde eddagala lye mu bbaafu buli akiwalabu. Musota gugenze ssaawa nga 6 gwa misana. Anjiye aŋambye ejjamu engoye nenzijjamu. Wali oyambadde ki? Nali nyambadde kiteeteeyi. Kiteeteeyi. Kati luno n'omutwe ng'ogusibye? Nedda ojjako byonna. Kati luno nga sinaba. Topapaaza wuma. Wali oyambadde ekiteeteeyi? Nali nyambadde ekiteeteeyi. Oggyemu ekiteeteeyi? Nkiggyemu. Ate afupeti? Byonna. Ate ey'omunda? Byonna. Ebiteeka wali. Wa? Yagamba. Mu meeza oba wansi? Wansi ezo engoye zibeera omwo nga naawe mwoli w'otudde wali ero zijjamu oba otudde n'olandama. Kati zitobeeraawo nakugana amazzi gakuyiwako nga waliyo endala z'ogenda okwambala. Olinga ogenda okubatizibwa. Ogendera mu ndala n'obatizibwa ate n'okomerawo mu ndala.
wali baba bakwambula ojjemu engoye zonna osigadde nga wewazaaliwa. Kati yagamba Musumba kijjira n'ojjamu engoye n'ojjamu n'ennika ey'omunda nti eno ye wabeera amajini wali amajini gatuule ebyekyama mutuula amajini Seeka ayagala ajjemu amajini naye amajini gatuuleeyo wozaalira. Nankuba amazzi naye nga bwakukuba gali amazzi galinga bakukubye oba jjinja nga wazimba bwe wati ne waluma akukuba amazzi akuba amajini gafulume. Kati bwakuba topapa ojjemu engoye nzijemu otudde otya ntudde neera bwe nti ate eno yetuula amajini. Seeka yakulagira otuule bwotyo nanti agambe tuula bwoti naye amajini genno gafu ye n'alaba buli kimu. Nsumba luli lutalo Zauma Seeka yalaba buli kimu oba yasigala ali mabege. Kati abe mabega akole ki? Ya musawo ate abeerewa yabeerawo. Atandise okuba amazzi n'akuba amazzi olusooka n'amala n'agamba yambala nenyambala talina kyeyakola. Kati ate addamu olweggulo saawa nga 2 neera nenyambula oli mu nnyumba eyo ne Seeka omuntu nanti mwajanjabira abantu bwe buba tikyoba nga liringa lyessabo olweggulo saawa 2 ne bampa emmere n'endya mukyala we aleeta emmere n'endya ne bampa caayi n'ennywa. Mukyala wa Seeka nga ali ku nnyumba emu neyajanjabirako naye eya Seeka eyirimu mukyala we yesooka eri eno gyakoleramu yesembayo eno zaliko nga bwezikota 7. Kati Seeka n'agamba eri mukazi we nali nfulumya enzizizaayo ebintu byendiriddeko n'agamba mukazi we ngenda kujjanjaba ono ekiro olwaleero Seeka tajja misana. Kati saawa ziri 2 naye agambye tagenda sula eri agenda kunzijanjaba. Oli mu mativu otya nti wagwire omusota tegugenda kudda kiro? Nsumba simanyi. Tugende maaso. Seeka agambye mukyala we ajja kiro. Ntuteyo amasowaani gendiriddeko nempulira nentuuka ng'amugamba ngenda kusula eri omulwadde mujjanjaba kiro. Agenda kusula eri omulwadde amujjanjaba ekiro. My God. Seeka zaali saawa nga 4 najja nga yeesibye bino abasiraamu bye beesiba abaziyita nkutu. Kiki ekyo? Kibanga kireeso naye abasiraamu era batera obikozesa. Yeesiba bwesibe ng'ogagenda okunaaba ng'oba tawero n'ateekako ne t-shirt sleeveless. Najja nansanga neebase. Saawa meka? 4 twali tusulamu n'abaana be. Abaana bameka? Baana nga 3. Benkana wa? Baana bakulu n'omulala muto bw'ati n'agamba abaana abo nabadde ngambye maama wamwe mugende musuleko eri nzijanjaba omulwadde. Nze muli ne ngamba agenda kunzijanjaba ki atya? Kati abaana bwe bagenda Seeka najja yagambanga ebyo ndinga atamuwulira. Seeka najja. Seeka bwajja n'aŋŋamba luli wabadde bubi nnyo. Kati saawa zino wabwire byaŋŋambye aŋŋambye saawa 6 omusota gwe guli aŋŋambye saawa 6 gwa kiro. Wabwire agenda kukomawo ekiro naye byaŋŋambye okukola kati bya saawa zino abaana bafulumye olaba nfulumizaamu n'abaana. Neŋŋamba Seeka ndi Seeka ku bulumi bwe nnina ne ku mbeera eno gye ndimu Seeka wadde nga gwe osula nange ndyoke mpone. Lindako totubuulire Seeka byayogedde ebituufu byennyini bitya. Seeka yayogedde ki? Seeka ŋŋambye yagamba nti wabwire bye yamugambye okukola ekiro byaze okukola nosensinga kyaze okukola bongo ne bugamba omusajja nayagala kunkola ki? Omwami wo yazzeeyo yali taliiwo ye nga ajja emisana n'abeerawo amanyi omukyala bamukolako ajja kuwona n'agenda ekiba kyetagisa sente ne bamukubira bw'aleeta oba asindika. Kati Seeka neebase ku mukeeka
Seeka avuddeyo. Seeka ateese wali enkutu. Si kyekyo kye nkugamba kyeyesibye. Seeka agambye wabwira amugambye. Kusula nange. Ndyoke mbeera omulamu. Wabwira omusoto guli gye gwayise. Nange nali ndi mulwadde nga siyina maanyi musumba nga sifaanika. Ne mugamba Seeka. Ng'oli bubi. Wabwira akugambye. Olina appetite ki kunze nga bwondaba bwenti. Omulwadde aweddemu bw'ati. Kiki ky'osobola okugamba nti osobola okwegatta nange ofunawo amaanyi. N'agamba wali olabika bubi nnyo. Manyi ndabika bubi. N'agamba nze nkolera ku mateeka omuntu wange tomulabyeko awo muyite. Ajja kunnyonnyola ebisembayo. Ne ŋŋamba Seeka oba nfa. Kanfe naye togenda kusula nange. Nensalawo nganze. Omutima ogugyewo okugaana wabwire kye gwagambye Seeka. Nali nga sisobola kukkiriza bya Seeka Musumba kuba nali mpulira bubi. Neŋŋamba Seeka ebyo nga bya bba wange biri awo bw'obadde ogamba omukazi omugambye ojja kusula nange mpulidde omugamba nti ojja kunzijanjaba kwe kunjanjaba obadde ogamba okunzijanjaba. Neŋŋamba Seeka nze nga bw'ondaba togenda kusula nange. N'agamba mpite wabwire neŋŋamba muyite. Nawe osaze oba ŋŋambe wabwire muyite anume anzite naye sigenda kusula naawe. Omukisa gwajja muka Seeka n'ajja. Essaawa eyo yennyini n'akonkona ng'eri omwana omubiri gubugumya ayita Seeka. Katonda abadde akulwanirira. Agenda oba anaazeeko ku mwana eddagala. Mukazi we bw'atuuka n'awulira ekiri muno nti nga oli erekaana n'omulwadde kiki? Omulwadde okuva misana amulaba nga atasobola kwogera naye nga ali kwogera nnyo alina amaanyi. Seeka yaggulawo n'aswala talina nkutu ayimuka pale bwe kati. Kati omukazi we n'agamba musajja gwe wabaki n'abalwadde. Okujjanjabako kuli kutya omanyi ng'ogenda kufuna n'obulwadde oyo omukazi alabika ng'owa siriimu oyo yagala okwebaka naye. Kati ne tukeera ku makya ne nkubira bba wange essimu ne mugamba Seeka byatandise sigenda bisobola wano nvaawo. Bange naye bwe yawulira ku ekyo ate abasajja ku ekyo tebasibamu. N'agamba nedda muganda wange ono yali abeera Idudi kusaasira. Nanteeka ku piki ne mugamba ngenda Idudi ne tugenda. Bwe tutuuka eyo nali nakabeerawo olunaku lumu. Waliyo omukazi anyumya ne kusaasira. Bawaze. Nazze antuute Idudi. Ewa Seeka tuvuddewo. Akujje ewa Seeka. Seeka yayogera ki mukazi we bwe yajja? Seeka teyayogera. Seeka yagenda era twavaawo ssaawa nga 6 gwa misana nga Seeka tetumulabye. Ng'ali mu nju naye nga tafuluma. Ogaanye Seeka takusuze. Ne wabwire n'agaana okomawo. Na wabwire teyajja. Gwe wagaana okusula ne Seeka. Nagaana. Olowooza abakyala abalala abatayina mutima ng'ogugwo tebasulanga ne Seeka? Basula nabo ate abanyirira baba babeerawo ewa Seeka nga banyirira. Abagenzi babasomera edduwa. Nga tasobola nabbaleka oba nze nali nga sifaaniika n'ayagala okusula nange kati abo. Bwe yali omubi naawe akwagala. Nanga njagala. Kati olowooza oli yagenzo ng'alina ekimuluma ekirala oba kya ssente ng'azze ng'anyirira bulungi. Nga si bulwadde. Kubanga nabo bagendangayo. Ekitegeeza Seeka yandibanga Seeka n'obulwadde nga yabuyina. Era ayinza okuba. Kubanga gwe wagaana naye abalala tebagaana. Era bw'oba ennaku ze namalawo nga bagamba nti gy'olaba wano ng'azze ng'amukolako mangu n'amuwa mangu eddagala n'akola bw'ati aba mukazi we. Naye gy'atafaako bulungi oyo aba yagaana ebibye. Kati nze ne nvaawo nga sirina njawulo yonna ng'obulumi bwange nkyabulina. Bwe wavaawo ki ekyali mu mutima gwo? Kituufu walowooza Seeka muntu wa Katonda oba musamize? Seeka okusinziira ku bewalaba. Navaawo ng'amanyi musamize. Nga musamize. So abatuwuliza bamanye nti baseeka bwe mugenda simanyi babasomera edduwa basamize balala. Baseeka babeera n'amajini. Balina amajini. Balina gogo mujini ogogo wabwira. Buli gwe yayita. Yayita omujini gwe. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.